bafiira mu masomero amanene mu Uganda. Abazadde ne batafuna bwenkanya. Story badde running ku social media ne ku mainstream media somehow somewhere. Eya somero ya Seta High erya mukulu Muyingo. Nabadde njebala mira sigenda jogera konyo wapula njagala bawe kifananye kigenda okujja omanyize bampita Mugema. 1. Mugenda kulaba ba NRM propagandalists nga batandise okudefendinga Muyingo n'amasomero ge. Nga bagenda kikola nga bakola investigative journalism. Kuno kuliko Dean Robo wa Sava, kuliko Kwezi, kuliko ekisajje ekyeyita ekirangira kye eyita omwogezi w'Obwakabaka bwa baki bw'abaana b'e Masaka abaki bana baki omusajja mumanyi ono musajja abalumbe new president. Kugenda kubeerako Kwezi, kugenda kubeerako Dean Robo wa Sava, kugenda kubeerako n'oyo omusajja omulala bamuyitaani, oyo musajja mweru amanya gagenzi. Bayina active bayina bu group batulo okukola kye batuyita investigative general Ndawula, Stanley Ndawula. Bana Uganda mwenna kironjagadde nze ndi Mugema ngema. Mugenda kulaba Stanley Ndawula, Dean Robo wa Sava ne Kwezi ne ba YouTubers nga batandise okukola kye tuyita investigative journalism ku somero abamasomero ga Muyingo ku nfa y'omwana oyo n'abaana abadde bafiirayo abalala. Kati bagenda kusiga ekifaananyi nga bakozesa reverse psychology. Mumpulire bulungi nnyo, bagenda kusiga ekifaananyi nga bakozesa reverse psychology mu investigative journalism abo gwasoma nga bakusigira ekifaananyi ku byonna ebyaliwo nga bajjamu Muyingo n'administration y'essomero. Bino mujja bijjayo milioni 10 plus zamaze dde okusaasaanyizibwa mu YouTubers, mainstream media, nawe bebagambe bayita ba investigative journalism. Kigenda kujja very soon. Sente zasasuddwa to cover up the atrocities ezibadde zikolebwa mu masomero amanene. Meeting in Orarizi today nejjo zabadde milioni 10 zasaasaanyiziddwa. Bagenda kukola bi story nga beefula nti banoonyereza nga badde babikola, naye nga omupiira bagukuba bagujjamu minisita n'essomero lye. Somehow basobola omukondemminga ne bateekawo ki question mark ekikudiverting okujja ku main issue. Kati abazadde b'abaana mwenna basomera mu masomero amanene mu Uganda mubeere very careful. Waliwo ekintu ekitagatta nakino njagala nkigambe ojja kirabako mu maaso go. Amasomero gonna ge muyita amanene ne bannannyini go si balogo balwadde, basinza amasitaani, basaddaaka abaana b'abantu at their disposal kubanga abaana abalina in those dormitories in school. It is very easy to identify ebintu bibasabye abaana n'asonga nti omwana wuuyo omuzadde omwana ekintu ne kimunywa nga tomanyi kubanga ye alina abaana nga bonobera nente mu farm. It is very easy to identify nti mwana gundi kimumunywe kubanga si babe. Amasomero ago ge muyita amanene abaana b'abantu bafiiramu enfa omukira ku mulwinga yafudde ne kiyitaawo kubanga bano balina ebintu bye bakozesa okufuna ensimbi ebibasaddaakira abaana bammwe nga mwe temumanyi. Ekyo mwegendereze nnyo. Abasajja abo balogo nkiddamu bananyini masomero amanene mu Uganda, mostly mu Buganda balogo bawaayo abaana bammwe ne babasaddaaka nga mmwe temumanyi nga bajjuliriza bye baasaba obugagga n'obukuumi okuuma emmaali yaabwe. Ensonga lwaki abaana bammwe bafa.
nenjagadde okugema ekintu bwe mulabako ebibozibozi ku social media ne ku mainstream media nga bagaba investigative journalism tutudde wano okunoonyereza ku baana abaana yafudde ekindi ebintu bintu twagala binoonyerezaako mu butuufu baabyo manyiye abantu bajja ku social media boogera nga bakile mutu balina evidence kati ffe nga basoma bawulire n'okunoonyereza tutuuse mukulu muyingo bagamba abcd ebyo sibimanyi ng'awandiika wansi naye lucky enough nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu temunalako kifaananyi kyonna kiraga mwana oyo nga yeetuze nze kifaananyi ngenda kifuna very soon ngenda kifuna nga domitro teyabadde muwadde omwana n'omwe kwekanga teyabadde muwadde n'omwana n'omwe kula fridge ngenda okufuna sigenda genda deep into that story kubanga nze nabagamba sigenda mu personal stories ezange ziri strictly ku politics naye njagadde obategeeza nti bano ba propagandalist kati bali mu Uganda to protect the regime and its agent against the indigenous Ugandans or innocent Ugandans sikkiriziganye nabo single-handedly can handle them. Nchiddamu ba regime apologies nga batulumba ne mu politics sigenda bakkiriza kuyassereza mu wa musolo ate ba protecting ebikolwa ku bana Uganda batasobola kweyogerera ekyo ndi against nakyo. Yeso ngolaki nsobodde bab mbawadde message eno mubeere careful bigenda kujja omanye byange mbyogera kate ng'omusiza akule siyali mugenda biraba mujagala mbiye mulogo siri mulogo milioni 10 zaayise ndawula stango yazifunyeko diru wa sava yazifunyeko kwezi yazifunye ne ba YouTube bazifunye mugenda kutandika okuli bozibozi nga bajjamu bagenda bakuba psychology awo ngomutategere nenze nja kubambi goberera wadde sijja dduwa bakulu nebwe nafuna foto yenna nga nfunye n'obudde obutali bwakacyankano njabba nnyina abo bonna gurupu njeesobolera temutegana bonna gurupu njeesobolera yonna gurupu njeesobolera kubanga nze mbulamu bwange njagala nnyo amazima Hulidde ekintu ekyo mubadde mulyawo nga temunategeera ensonga y'abaana tulabye abazadde nga bavaayo n'ababadde baasirika nabo nga bavaayo beemulugunya nti abaana baabwe bafudde mu ngeri gye babadde gye bataategeera era nga ebibuuzo baasigala na bingi naye nga ansa ntini abamu ne batuuka n'okugamba nti tetwagala ssente nti tuvuddeyo lwakuba twagala ssente naye tubadde twegala kumanya ekituufu kiki ekyaliwo abaana baffe nga bafa mukyala yayogedde n'akaaba n'amaziga naye ebisitole bitandise okuba nga bifuluma nga mukulu Teacher Fred Lumbuye wayogedde sitole z'okufa kwa Elishama bitandise mwabiwulidde era abamu ne batuuka n'okutugamba nti balina obujulizi omwana yeetuga era we yeetuga abaana banne be baamuggyayo ekiro ekyo era sinayagala kubanga nte obutambi naye nga we kyagamba nti babawadde omudiri gw'ensimbi era agambye nti bingi nnyo bikyajja era nga tuvuddeko munnange Teacher era n'avaayo munnange n'aleeta security alerts enkambwe era agambye nti zino zigendere ddala eri abakulu baffe mu kibiina kya NUP naddala pulezidenti waffe omulungi kakutwaleyo tuwulire obubaka buno ngenda buweereza eri pulezidenti mbuweereze SG abakulembeze bonna ba national platform nga mwenna njala mubufuna ebulungi nnyo baganda ffe tukola mulimu gwegumu ba bloggers bonna aba online kuli Facebook, TikTok ne ku Twitter ne mu WhatsApp group n'emikutu emirala gyonna obubaka buno nsaba mubwosaasaanyize era mbutuuse eri bannayuganda bonna okusookera ddala nziramu omulundi ogwokubiri okubaza bannakawempe mwenna abasobodde okulondobamu mukulu Nalukoola Erias okuba nti kati omukiise omulonde wa Kawempe North mwe nnyo mubalire ddala mwenna abasobodde okuba nga mukola ki mumulonda ensonga zigenda kubeera nga 3 zengenda okumenya mu dakiika zino mpawo kaaga entono ennyo ekisookera ddala n'obubaka bwenjala mbatuuseeko buli omu abusaasanya abutuusi gye bulina okulaga nga bwe nabategeeza olunaku lwajjo nti Yoseri yayise miitingi ey'ekiyita mu luggya nga baagala kulaba buki bwe bajjawo ekiswalo muganda nga okuswala kuli mu NRM oluvannyuma lw'okudeployinga amagye poliisi jaati kifeesi n'enkukunyi zonna nezijja mu kalulu ate ne kalemwa miitingi baagiyise basazeewo nti bagenda kuwabira national platform nga bawakanya obuwanguzi nakukola bwe yafunye saako
n'okuvunaana oba okuteeka okumulugunya kwabire ekibiina ky'ebyokulonda mu kyakoze ensobi naye saagala babajje ku mulamwa ekyo bakikoze nga ogezaako okubuzaabuza abantu ng'embaga bulijjo nti bano abasajja bakyusa amawulire naye ng'ekituufu kikino kankibawe ekituufu kiri nti Yoseeri yabadde atadde ssente empya n'enkadde mu kalulu k'Ekawempe North ng'akaagala by all means naye amaanyi g'abantu tegamusingako yensonga lwaki yakozesezza eryanyi ery'emmundu eryanyi ery'abasirikale n'agezaako n'okukozesa ensobi ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda ekya Uganda Electoral Commission basajja bato ne bakazi bato abalemeddwa okulangirira obululu nga libandangirirwa ne betebiwera nabo abantu babawadde nga bwadde bungi nnyo ne balemererwa olw'okuba nti obujulizi bwabaddewo teri kintu kizibu kulangirira nga kubba kalulu nga kaliko obujulizi owa DR form ekitera declaration form nga mwakiri nti ffe twefiiriza obululu omuntu baleka ne babutwala era twasigale tubawangudde kati Museveni kikyamuleetedde obuzibu era n'avunaana abantu ababadde ku kintu ekyo butwogerera essaawa zino abasirikale ba commandant abakulembedde poliisi n'abakulembedde amagye n'ejjaati ne bakifeesa babaddeyo mu kucyankana n'okuba akalwako abasinga obungi abakwatiddwa dda nga bali mabuusu bayinza n'okukiisibwa mu bifo byabwe olw'okuba nti instruction oba ebiragiro babawadde okufoosinga okulonda okwo kudde ku saidi ya NRM kwabalemeredde Museveni neerabira nti emmundu abannayuganda mundu zaabwe era bawinza buli mbannayuganda yawoza buli kimu kyakuliisa maanyi era singa amaanyi gaali asinga embazzi yewaata kati olw'ensonga eyo bakomanda nti abadde abapoliisi ab'amagye bonna n'abajjaati bayitiddwa dda okubutebya bukya bwe baakoze ensobi obutalangirisa muntu waabwe wa NRM muwala wa Kigongo Nambi okulya akalulu bwe bavudde awo olwaleero basazeewo bino wammanga era byenjagala tusekenyesira 1 ekigambo ky'okukozesa amaanyi okukuba bannamawulire kyabaleetedde akabasa ekigambo ky'okukozesa amaanyi okukuba bannamawulire okubatuusaako obuvunira okubamenyaamenya n'abantu babulijjo kyabaleetedde akabasa era kyabasiiza ekifaananyi kibi mu miitingi eyo netudde amakyagaali bateesezza nti bateekewo okubuzaabuza abantu babajje ku mulamwa bo basigale nga bali mu ekonomi tuufu kwe kuleeta ekigamba nti bagenda okuwaabira obululu bwa Nalukola nti yewangudde so njala bagamba nti ekintu ekyo ky'okugamba nti bagenda kuwaaba it is part of diversion naye ffe batugambye tubategeeze okusinziira ku sources zaffe tutegeeze president SG n'okutegeeza abakulembeze bonna ba national platform nti tulina ebiwayi bibiri mu national platform tulina ekiwayi eky'ebyobufuzi that is a political wing ne legal wing bansabye ntegeeze president n'okutegeeza bakikwatako nti political wing esigale ng'ekondeminga brutality y'amagye ne poliisi n'ejjaati saako ne ba online social media activists bonna across the globe aba national platform tusigale ffe ku mulimu gw'okukondeminga brutality eyabadde mu kalulu okuwamba okutta okutemula n'okukyankalya ebyokulonda n'okukondeminga amagye okubeera mu bintu by'okulonda ffe tusigale ku ekyo mbasaba Mr. President abakulembeze mwenna aba national platform bambi ba parliament mwenna ne bannayuganda bansabye mbagambe nti ekyasinze n'okuswaza ennyo Museveni kuba nti yakozeseza buli kimu ekyagaanye okukola kwe kuleeta amagye poliisi jaati military SFC ne bakuba abantu ne babamenya ne bawamba era akawulo ne kagaana okukola ki okuwangula kati ekyo ekyokuba bannamawulire ekyabaswazizza nnyo badde balina okulaba bute bagenda okugjawo ekintu kino okuba nti bakibuzaabuza abantu bateekewo ekibajja ku mulamwa bo baveewo n'ekyokuba abantu then babuzaabuza bati bateeke ku bikintu ky'akawulo kati bantegeezezza nsabe abakulembeze bonna nga ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu Kwoli nti bakusabye gwotegeeza abantu basigale nga bakondeminga ekikolwa ekyokukuba okutulugunya n'okukyankalanya ebyokulonda nga kino kikulembeddwamu abalina kikondeminga political wing national platform kati yo legal team ya national platform yetegeeze butegeeza NRM nti wemba muli wingi ogenda mu kooti ekiva kyonna mu kooti costs n'obujulizi bwonna ne electoral commission yeetaagibwa mu kooti mumugige bugambe NRM tubalinze mu kooti n'okumiitinga buli kimu kyemwakoze era n'obujulizi bwonna mu bukuŋŋaanye okuva olunaku lwe baalumba ekitebe okuva olunaku Nalukola lwe yalangirira nti agenda kwesimbawo olunaku Nalukola lwe bamuwandiisa ebadde bijje bubeera mu Kawempe
enguzi okuba abantu okutambuza abantu abatana ku polling station balina kulondera ebyabaddeyo byokuba buli kimu kyonna obujulizi tubukungaanya bannamawulire bonna bonna abakubiddwa tukole kye tuyita records tuziteekewo buli kimu legal team yebeera ku ekyo. So ne bansaba nti political wing eya national platform online bloggers ne social media influencers please tusigale ku kintu kimu kya condemninga then bali legal team egambe bugambi national lobbyers movement nti ffe tubalinze mu kote tulina buzibu kubanga akalutu akawangudde mazima de bwenkanya era balangiridde ffe. So kati ffe wa online influencers activists social media bloggers ffenna abenkyukakyuka tusigale ku kintu kimu kya kusaasanya information ya kutulugunya kuwamba kutta bannayuganda ebyabadde mu kalulu ebitabalako mu nsi yonna just a mere by election. So bansabye mbategeeze tukole ekintu ekyo. So comrade yona gy'oli ng'oyogera ku Facebook, oyogera ku TikTok, oyogera ku Twitter, owandiika, osharinga, okomentinga. Tusigale ku mulimu gw'okusharinga ebifaananyi, video ez'obubbi bw'obululu, ez'abakifeesi, ez'okuwamba, ez'okutemula buli kimu ekyabadde mu kalulu k'ekawompe tusigale nga tukisharinga tuve ku diversion yoga tebatuwaabidde. No, tebalina basis bakirese bulesi ku diverting abantu. Ogwo omulimu gw'okudda mu bintu by'amateeka tugulekere legal team oba legal block ya national platform ejja kihandolinga. So bansabye ntegeeze mwenna nti legal team ya national platform mutegeeze ena ne basange mu court oba wabire mugende kati bino okunyigiriza n'okukuba bannamawulire buli kimu ne bannaffe basiba byonna tubirekere ffe aba online abakola emirimu egyo ne mainstream media bwe nebetuyambeko ng'evuddeyo tukondemenge ebikolwa that is kuba bali mu panic. Ekyo nkimaliriza era nkifundikidde. Ensonga endala njala tegeeza bakomredi mwenna ne baganda ffe mwenna abali mu Europe naddala bawangale mu Iceland oluvannyuma lwa mukulu Baramu Barugahare okuleka ng'akoze obuvuyo mu Uganda nga yenyigidde mu kubba obululu n'okukola ebitakwatagana ng'empale ya Mukama Yoseti Bahabulwa yabinyise dda mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Iceland bw'agenza kusakira abavubuka mu ministry gyalimu ya Minister of Youth and Gender gyagenze bw'agenze mu Iceland okusaba obuyambi saako n'okusinkana bannayuganda abaliyo asobole obbapolota obutasobola kuba nti bava mu gavumenti ya Mukama Yoseti Bahabulwa. Kale muna bakomredi abali mu Europe bali mu Iceland mbasaba temugeza ne mugenda mu meetings mugenda okusinkanamu Baramu Barugahare yadduse dda ali Iceland namutegedde jjo ng'afuluma dduka kati ngenda basa mwenda baganda afe bali mu Iceland n'aba Europe musobole okuba nga mulumba omwami oyo ebifaananyi by'embuyina video muzirina buli kimu kye yakoze eky'obuswavu mukikwate mukitwale ku home office ane Minister of Foreign Affairs eza gavumenti ya Iceland bwe bate musobola bale Denmark musobola kikola kubanga tegeddeko Iceland eri under Denmark. Kati bakomredi mwena bali mu Denmark nsaba muteekeyo okusaba kwa mwene kw'emulugunya kwammwe nga mukondeminga ebikolwa n'obufere n'obuyaaye obwa Baramu Barugahare bwaze mu Iceland okwesiga akazigo ate nga y'omu ku bamenyi b'amateeka mu Uganda abakola obuyaaye bwetakkirizibwa ku nsonga y'omuntu ye nga ye ow'ekika eky'ensonga ena basa mwenna bannayuganda bali mu ggwanga lya Iceland ng'eritwalibwa Denmark please muveeyo mutandika okuwandiika n'okutegeeza bakomredi bannaffe nti omukulu oyo olwedde ali mu Iceland ekimenya amate ye waddemu okutambula n'ebikolwa byakola ogenda ng'akootera gavumenti akadingidi ate nga naye mumenyi w'amateeka tubikondeminga era tubyogerako ng'ebintu ebikyasinza okuleeta obuzibu ebeera ebijja okuleeta obuzibu mu kalulu akajja. So nno mwera mubeere aweya nti abantu bano Baramu ali mu ggwanga lya Iceland yatuuse dda n'ekibi kyegenda okuba ng'atambula nakyo okubuzaabuza abantu. So ebisigadde byonna mubirekere ekibiina kijja bisootinga neffe ogwaffe tugukole n'okutegeeza bannayuganda kyekiddako. Ekyo ekyokubiri buli kikolwa kyonna ekikolwa National Lobbyers Movement okwetola ensi yonna kati kyebakozesa bagenda kuba nga bakozesa maanyi buliisa maanyi kubanga tebakyalina sympathy oba tebakyalina muntu abaagala. Ne mu kibiina mwennyini ku social media platforms zennyini mbadde muli bannaabwe aba NRM abadde bakuutira akadingidi ku social media babavudde mbaga no akalulu babakubye bulungi nnyo okuswaza bannayuganda kususse okujerega n'okulengeza n'okukozesa amaanyi kisusse ate nga n'obuye balina bungi nnyo. So ngenda basaba mutegeeze abantu mutegeeze nti ebintu bakola ebyokutiisatiisa okudeployinga amagye okuteekayo emmundu byonna tebikyakola ate nno mbalayirira kino kankyogere wano obudde bugenda tuuka nga tekyali wadde muntu atya mundu wadde omusirikale kubanga the moment abasirikale bajja ku street
ne batandika okubeera n'abantu nga bali bonna banywa bonna balya na bonna kiba kitegeeza nti amagye akakodyo okutiisa bitiisa abantu kagenda kutuuka ekiseera nga tekakyakola era tekakyalina makulu so n'olw'ensonga eyo ngenda kusaba baganda baffe mwenna tembaako kyako kyamutegeeza eggwanga nti bano abasajja tubasobola kubanga emmundu zaffe ffe tuzisasulira omusolo n'abasirikale bennyini ffe tubasasulira omusolo so mwenna abapoliisi na buli muntu yenna asobodde okuba ng'ategeeza ensonga eno mutegeeze bannammwe nti kyekiseera ensi yaffe tugyeddize bano abasajja tebakufaako tebafa ku bannayuganda tebabafaako bafa ku kintu kyekimu kukuliyetinga tera era mulabye nti omusajja oyo akulira jati y'ebikukujju Kijambia Maria Mungu Christopher Damuli akyagenda mu maaso mu ghetto za Kampala nga akuba enkuŋŋaano okuŋŋaanya abaana ba ghetto kids oba ghetto youths nga babulira emboozi etakwatagana mubuuze mu poliisi yonna ye muntu yekka alina budget esobola okuba nga influence ng'ogenda mu ghetto oba due diligence ze oba area of operation ziri mu kubeera mu ghetto kunoonya baana ate bo kennyini gavumenti ebe yateeka mu ntata nga bazadde bakyasobola baliisa ddo baweerera nga tebalina mirimu so nawe omuntu omukulu weebuuze kiki ekitwala Maria Mungu Kijambia tamulya mu ghetto kubanga baagala creating force eneeteraizi nga bantu mu Kampala talina kintu kira kyagamba bantu olw'ensonga ne tumanyi nnyini mutemu ali mu kifo kyamu ali mu ofiisi nkyamu kati ngenda basaba comrade mwenna mutegeeza abantu temuva ku Damulira Christopher n'abatemu be era n'ababadde ekawempe bonna baakubya abantu badde bantu ba Christopher Damulira abateekebwateekebwa okuba nti bakozesa mu kalulu akajja so comrade mwenna ngenda basaba tufokasinge ku 226 n'ekigenda mu maaso nale mugirekere wootane nga bali mu baasi etatuuka gyeraga kubanga obudde tebalina obudde tebuli ku bo emyaka tegiri ku bo ebyefuna tebiri ku bo n'akawo tekali ku bo n'ebira byonna zino diversion z'abasimi baddira za yesu bannamukadde abali mu byobufuzi temubafaako baleke baboogere banaako bajja tuulya kubanga ffe tufokasinze ku kifaananyi kino kyakuwamba ggwanga nakutunula bannayuganda ekyokulabirako genda olaba online NRM bloggers bonna bakondeminga ebikolwa by'okkuba okukozesa amaanyi okubba akalulu kubanga abamu tebaafunye ssente nabaga weeyagala okumanya nti amazima bano abantu bagamanyi baleme basasula lwojja okumanya nti amazima bagamanyi bate babasasudde bajja kwogera amazima ekyo mukitegedde bulungi nnyo bw'oba oyagala kumanya nti abavubuka ba ANR bloggers ensonga bagimanyi engeri gye batabawadde musaana abamu tebabayise kugendayo boogera amazima gennyini agakaawa bagamanyi nti buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda Museveni akola kyabutemu era si kyabuvunaanyizibwa so mbategeezezza mubeera aweya nti bano abasajja amazima bagamba nti bakutiisatiisa tebakukola ki kyonna kubanga bano abasajja batemu so bategeeza aba AIC mutegedde balamu yazze ebyokulonda batuwaabidde ekyo mukitwale nga diversion bageza kujja okira ekifaananyi ekyokuba bannamawulire ekyokuba abantu n'ekyokuwamba n'ekyokukozesa obubi obuyinza naye nga yo ekyabadde mu State House jo kyadde kitokota sekisaanikire empi ensambagere ebibuuzo ebyabuuziddwa oluvannyuma Museveni okuspendinga almost billions kalulu ke kawempe ne zitakola ng'amaze n'okusomba abantu kati njala weewuunya ekyanyizizza ennyo balamu kano kakulu ekyanyizizza ennyo balamu Balugahala ku kisaawe Wambogo ku muzikiti gye baakoledde raale gye bagaa nti yabadde nnene gye baasombe buli kika kya muntu bwe baavuddewo enkera kwaddewo okulonda njagala kukulayirira ku kisaawe ekyambogo bwe baasombye abantu bonna NRM teyawanguddewo wadde akalunaaka kyekyanyiza balamu ne basamba bokisi z'ebyokulonda eza bululu ezimu ne bazimenyaamenya n'ebyavudde mu kulonda we tebyalitegedde bulungi kubanga bwe baatadde mukama waawe Museveni weyakubidde kampeni teyafunye wadde akalulu akalema ne kinyiiza balamu n'aga omusajja atusse kyekyamuddusiza n'agenda mu Iceland kati agenda akola emirimu egy'obwa minisitule naye nga ye mu meeting gye baakunyiriza abadde teyabaddemu so nze mutegedde amaanyi ge mulina salaba malira buli kiseera musasanya akatambi kano tujja kusinkana ku lunaku lwonna mbabagandi mukuba bakuumire mutegere ekintu kiti nga nfundikira Mr. President tegeeza legal wing ebere active mu nsonga ezo ebisigadde bino ebya political wing ba online influencer ba bloggers nganze tusigale nga tusasanya information yo condemning brutality eya kidnap eya torture NRM gye yakoze mu kalulu ke kawe bisigadde ku lwakatuna n'ensi yange mukuba bankuumire musule bulungi musasanya akatambi kano Sayasenga webuulidde munnange oyo Teacher Fred Kajubirumbuye wayogera nze siddamu era mba sina kyenyongerezaako kubanga byonna ababisamalizinze naye nkugamba bugambo nti munnange weyongera okuba nga wekumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga munnange kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo